eno Luganda Radio Podcast nga omutesitesi era omusomi wammwe bulijjo Martin Muganzi wendi ate tugenda mu mutwe oguddako wano mu katabo kaffe akabazibumbira Eteefe Etuusa Mugenyi bakulisaayo mu mutwe gwaffe guli oguwedde omusango okubonaabona si kufa olw'ekisango sange ekyateekebwa ku bazibumbira omukyala mukulu eyali atamwagala wuuyo omusajja watu atuuse mu kkomera ate omusomesa we yamuyambye okuvaayo mu kkomera gye yali ali ate asobodde okuddayo ewaka ewa Kaawonawo ate nga era pulaani awo oba Bazibumbira yali wakugenda mu pulayiveeti oba musomero eddala kati yawe tugenda otandikira mu mutwe guno okugamba nti Eteefe Etuusa Mugenyi. Pulayiveeti y'ekirya nnongo yali yefaananako n'endala zonna mu kiseera ekyo. Mpozi enjawulo yali nti bano abaana b'ekirya nnongo baasomeranga mu kigalala ekyali kyagomokagomoka era nga n'essubi waggulu lyali litandise okumerako ebisagazi. Mwami Mukujjolo omukulu w'essomero ng'ayagala nnyo emizannyo era yafuba okwagazisa abaana be eby'emizannyo. Yatuuka n'okubatwalako ku kibuga beerolere ku bukugu bwabo abaali babongerayo akapiira. Abaana baasabibwa siringi 5 buli omu za lugendo. Abaana abamu baalina essuubi ery'okufuna ssente zino okuva mu bakadde baabwe naye ye Bazibumbira musajja wattu yasalawo okukapakasa mpakase kubanga yamanya nti ne bw'anaazisaba kitaawe tayinza kuzimuwa. Kyokka yamala kugezaako munnange bwe yatuuka eka ng'atandika okumulojjolera byonna bye yali alabye olunaku olwo. Kaawonawo yali tawulirangako mutabani we bw'asimbula emboozi ng'eyo. Yali anaatera okugimalayo kwe kugamba kitaawe nti mbadde nerabidde naye nsanze kojja ennyonyi ntono. Ko kitaawe nti ng'atya era wamusanzeewa. Munezi yalaba bimugendera bulungi kwe kukwata ku mmanduso nti gy'ali ne lunderebu naye yantumye okukulaba. Ate n'omusomesa naye yakugambye nti nno mpaayo ssente. Omukulu kitaawe teyamulinda kumalayo kwe kumubakira nti ezaaki ye mmeka. Ye simanyi abasomesa bagamba nti eno ntudde ku bumoome. Kye kikuleese ng'ojja weesesa nti kojja kuntumidde. Lwaki ssente si gwe wazisabye? Gwolowooza nti nze natta muzungu? Yali akyatwalikana bw'atyo omuntu n'akuba koodi ebweru mu kalago akaseeneekerevu. Nannyini kalago yalwawo okulabika kubanga mu kujja teyeeremba lujja wabula yaludduka ng'olwali olwa ssezaala we. Kaawonawo kwe kubuuza omulenzi nti ani oyo akubye koodi? Bazibumbira bwe yalingiza ebweru kwe kugamba nti era kwe kumwaniriza nti olabiseeko nnyabo. Omwami yeewuunya ensonga eziyali ekomezaawo omukyala kubanga enkeera y'olunaku olwo yali amulinyisiza bbaasi egenda e Bugangazzi okulaba ku beewaabwe. Naye aba akyewuunya ati ng'omukyala atuuse mu mazzi g'ekisasi. Teyali mukyala Ddina naye yali mukyala Nakanwagi eyali munywanyi wa Kaawonawo bwe yali nga yakava mu lutalo. Nyoge ye yaddirira ng'emboozi etandika kugwa makerenda naye aba batudde awo ku bbinika ya caayi. Omugenyi kwe kubuuza nti omulenzi asoma bulungi? Mu kifo ky'okumwanukula Kaawonawo yeekuba kisenge gye yamala ekiseera ekyawoza caayi okumufuulira ddala amazzi. Yali yeekukula ng'anoonya alipoota z'Abazibumbira era okuva mu kisenge yajjira mu kitereke kiramba. Ekitereke kino kyali kisibiddwa mu lupapula olw'amawulire olukadde ennyo era nga luliko omutwe gw'omusajja oyo omukambwe Namige Hitler. Essaawa ezaddirira zaamalibwa mu kwekenneenya lipoota ezo
Lipoota zaaliko ebigambo bya bulijjo gamba nga era nkwegayirira omumalire ebigambo byonna ebimuluma bye yeetaaga mu ssomero. Jjukira nti tayinza kusoma nga tabirina mu ssomero era nga tabireese okumusindika okubiddukira. Jjukira nga kirimwonoonera okusoma kwe olw'okufiirwa ebigambo ebimu era tayinza kugenda mu maaso. Byeyeetaaga bye bino. Kaawonawo bwe yatuuka awo kwe kugamba nti olabi omwana bwammazeeko lupiiya sikyalina yadde ekuba ennyonyi. Awo nno kwe kukyusa n'asoma emabega wa lipoota egabirwa obubonero era nga bulijjo omukulu awagabirwa obubonero bw'asooka okusoma ekitundu ekyo nga kisomako bwe kiti: ebigambo ebyabuuzibwa, ze yandifunye, ze yafunako n'ekifo kye. Ekisooka ekitabo ekitukufu ze yandifunye 10 yafunako 97. Ekifo kye yandisinzeewo. Olungereza ku 10 yafunako 34. Ekifo kye mulungi. Okubaala ku 10 yafunako 4. Ekifo kye alemwa nnyo. Ebyafaayo ku 10 yafunako 28. Ekifo kye bw'atyo. Enkula n'enfaanana y'ensi ku 10 yafunako 5. Ekifo kye afubye. Okuwandiika ze yandifunye 5 yafunako 12. Ekifo kye awandiika. Ate okunyumya ebiwooma ku 5 yafunako 44. Ekifo kye yeebale. Awo alipoota we yategeereza n'ekifo kye n'eryoka ebaayo n'ebirala ebimufaako mu ssomero nga yali yeetisse ekibiina kyonna eky'abaana 10 beddu. Okujja kwe ajja ntakera. Okuzannya azannyira ddala. Empisa ze si mbi. Kaawonawo ne munne bwe baamala okusoma lipoota eno baasanyuka nnyo, wabula baaziva wakati nti alipoota eno nayo ng'ebuusabuusa. Simanyi wano yafunawo 4 nantiki. Ate omukyala kwe kweyongera okubuuza nti alijabala bye biki? Awo omulenzi nti buli awo bulinga bunyukuta. Wano omwami we yali yamuliira ekimuli nti nze nkubulira abazungu bakwekonjera. Juzi wano banguza ebyuma biramba. K'omukyala nti byuma bitya? K'omukulu nti mwana wange nakubuulira ki? Byuma biri mu mukebe, ebimu nga biringa enkato n'ebirala nga bifaanana ng'endabirwamu. Nabyo byakubala. Yeggwe tomanyi bazungu bwe beetoola? Ndaba bajja kutunyaga. Ate nno munno bamusalidde ssente endala. Anti otusanze tuli wano mu luyombo ng'afunye emimwa nti omusomesa yakugambye nti mpaayo ssente. Olabye nina benji mwenzitoola. Yali akyayongera okutwatwalikana nakanwagi kwe kumuwooyawooya nti oba naawe ssente ozirina omwana muwe bye yeetaaga. Ye ate gw'ovuma ye yazeesalidde. Ye ate omwana omutongo oyo bw'otamuwa ng'okyaliwo bw'oliva mu nsi alijula ki? Ate musajja wattu wuuyo n'obwongo butoola. Ekibi kwe kuweerera omwana atakwata. Kaawonawo kwe kwesooza nti bwongo ki ng'olaba nti wano yafunyeewo nnyabunya. Wano omukyala kwe kukaayanako nti nze ndowooza awo Makisi omusomesa ye yamuzimusuuza. Anti omanyi nabo bakoowa nnyo. Naye naawe nga bw'olaba yandifunye atya Makisi 9 n'ate n'afuna 4. Ye nno ekigambo ky'omukyala ani ayinza okukiwakanya? Kiringa ssente. Bwe kikuba kigonzaawo. Kaawonawo yatandika kuseka majeemulukufu nti wamma ggwe ate bwe ndiva mu nsi ng'ate ani akyamuwa? Bazibumbira yalaba empewo zifuuwazizza gy'ali kwe kwongera okunyigiriza nti ate taata omusomesa yagambye nti buli mwana yenna atatwale ssente wakugoba mu ssomero. Musajja wattu kwe kulagirira omwana okuziikula ssente awo ku nkondo y'ekitanda. Kyokka yamukuutira nti ezo ze zaali zisembayo. Owange Eteefe Bazibumbira kitaawe
yamweyanzisa mimwa naye ng'amaaso geyanza nakanwagi. Ogwo nno gwe gubadde guno omutwe gwaffe ogugambye nti Eteefe Etuusa Mugenyi nga tulaba nga Bazibumbira afuna olukisakisa, afuna omukisa wano ne wali abantu ab'enjawulo bamuyambako kati nga wano eno nakanwagi amuyambyeko okulaba nga akakasa Kaawonawo abeere nga amuteekamu kasente asobola okugendako okulambulako. So olumu abaana bano eno ffe ng'abazadde tukaluubirizibwa ne tulowooza nti nno tuli mu bateekamu kingi nnyo, naye omwana aba mwana talina waakola, talina gy'agenda kujja nsimbi. So ogwo mulimu gwaffe ng'abazadde okulaba nga omwana waba alina kye yeetaaze ku ssomero oba kukola ki obeere ng'osobola okumuwa obulamu obusanyusa omuntu omwana asobole okweyagalira mu buto bwe, kubanga bw'okula n'ofuuka omuntu omukulu bagamba nti kula zikulabe. Kwegamba toyagala obeere nga omwana talina kyalina kye yeenyumirizaamu nti kiikino kye yayitamu okuva mu buto. So tugenda kukomaawo mu mutwe gwaffe guno eno, ate tujja kuddamu tukwatagane mu maaso awo. Tulinayo omutwe omulala mu katabo kaffe kano ogugamba nti amandaazi gamuzaalira leenya. Bazibumbira taggwako bizibu, alina ebizibu ebirala eby'amandaazi bye tugenda olaba mu maaso awo, naye mubeere bulungi, Mukama abankuumire, ate tuddemu tukwatagane omulundi omulala. Mweraba.